Hello everyone, good morning. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese. Mwasuze mutya yo bassebo ne bannyabo. Mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kuwagira mukutu bambi mwongere okusubscribinga, musharinge, mulikinge. Ekigalo ekyo ekitundde waggulu mu kikooneko. Omulimu gweyongere mu maaso. Kale olwaleero tutuuse n'eddagala lyaffe, ekikolo n'eddagala. Era nga mu kyo tugenda kutunuulira eddagala lyaffe egganze ennyo eriyitibwa Katazamitti. Katazamitti ono alimu ebirungo nga vitamin A, B1, B2, C, protein, lipids n'ebirala bingi. Era yenna akola nga ddagala. Emirandira, ekikuta, ebikoola n'obusigo byonna ddagala. Katazamitti alina obusobozi obujjanjaba endwadde 500. Bannaffe abali mu section y'eddagala bakimanyi nti Katazamitti akomandinga eddagala eddala okubeera effective atya. Katugeze oyinza okuba obadde onywa katugeze omululunza gukuvumula omusujja. Naye ate singa ogugattamu Katazamitti mu nteekateeka, olwo ate singa gubadde gujja kukola nga buli lw'onywa ebitundu 100 nga erikola libeera ebitundu 5, bw'oteekamu Katazamitti weesanga nga ebitundu 100 byonna bisobola okukola oba waakiri 98. Enkola eyo bw'etyo kwegamba aleetera eddagala okubeera effective ng'obadde omugasseemu mu ddagala eryo lyonna, oba lya kansa oba lyakigwe kasito it is a commanding herb. Nsuubira ekyo mukitegedde bulungi. Then Katazamitti agoba okutya okwa buli kika. Eriyo bano abantu abagamba nti nina ensisi sisobola kuyita ku lutindo, nina ensisi, ntya heights, ntya ennyonyi, ntya amazzi, nze bannange naaligenze ewa Nalongo naye ennyanja nedda. Funayo ennaku zo nga 3 nnya nywa Katazamitti ojja kulaba nga tokyalina ky'otya. Ojja kulaba nga tokyalina ky'otya era ojja kuba osobola okutambula obulungi. Katazamitti akwasaganya n'embeera nga katugeze nti omuntu alina waali naye nga ali mu kitundu kipya, ovudde wano ogenze e Karamojja wabuguma nnyo, tobumanyi bw'ogenda kikwasaganya omubiri gwekolakola obusolosolo, gubuguma gukola gutya. Bw'oba onywedde Katazamitti ono oyanguwa okukwatagana n'embeera y'ekitundu ekyo. Aziyiza stress, kikulu nnyo. Mu mirimu gyaffe tukola nnyo n'otuuka n'oba nga ebintu bikusitressinga, ono akubuuza kino, oli ku ofiisi ate ebyawaka ate ebyobusuubuzi ate ku ffaamu, kwegamba n'owulira nga byagala kukutabukako. Nedda, kozesa Katazamitti. Eriyo abantu abakoowakoowa, ng'owulira amaanyi gakuggwaamu okoowakoowa totegeerekeka. Nedda, kozesa Katazamitti. Eriyo abantu bano tulina kansa, Katazamitti asannyalaza akawuka akaleeta kansa owa buli kika. Katazamitti asannyalaza akawuka akaleeta ulcers eza buli kika. Kale Katazamitti ddagala nnyo ly'otolina kuteeka wala kuva w'oli. Abakyala Katazamitti ayamba olubuto obutavaamu era agerula. Katugeze oyinza okuba oli wano ng'oyagala kgenda kuzaalira bweru, kaakati olubuto ne lutandika okukulumirira nga lulaga nti lutuusizza. Singa onywa Katazamitti ono asobola okukwongerayo omwezi era n'otambula bulungi era n'otuuka n'ozaala bulungi omwana wo. Singa oba okosezza Katazamitti ku lubuto era bw'oba ozaala bulungi, tobeera nnyo na complications ezo ezitera okulabika
ng'abakyala tuzaala. Katazamitti akola nnyo ku bifuba, ebifuba ebya buli kika. Akola nnyo ku ndwadde ezirimu omusaayi. Omuntu akolola musaayi, addukana musaayi, afuluma musaayi. Bw'okolola muli munda owulira ekifuba nga kiwunya omusaayi. Gwe nnywa katazamitti. Ayina iron era ayamba okwongera omusaayi mu mubiri era n'aluŋŋamya n'enkola z'ekibumba. Bw'oba omugasse katazamitti n'oluzibaziba n'obikolamu amajaani, akola nga gentamicin oba ampicillin. Ekyo kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti infections ezisinga obungi omuli zi UTI, infections ezitambulira mu mubiri gyaffe, bano bakifuba kinnumira munda, eri abaami naddala abaami abasitula obuzito obungi, eriyo abakyala bano batwoza engoye ekifuba ne kikuluma. Katazamitti mwekwate, gwe mukolemu amajaani beera ng'onywa. Aziyiza okusannyalala kuno okuleetebwa kkansa. Katazamitti ddagala nnyo ly'otusaanye kuteeka wala okuva w'oli. Nnyo nnyo nnyo. Katazamitti tugambye ebikoola ebito bivumula amannyo n'ebibuno. Gwe kwatako obukoola gaaya amannyo nga gakuluma. Bwe kinaaba nga amannyo gakuluma bulumi nga si nsonga ndala, butereevu gajja kuba gawona. Bano bannameza envi naye bannaaye nze nkyali mwana muto myaka 18, nzenna omutwe gwakedde bukeezi nga nvi njereere bunaku zeeyongerako. Nnywa katazamitti nga bw'omunaaba mu nviiri omwo oba osobola omukolamu product ey'ebizigo ng'ebyo ng'oba ng'obisiiga mu ki? Mu nviiri zo. Osobola omukolamu amajaani n'oba ng'omunywera ku caayi. Asirisa obulumi, kabubeere bw'amagumba n'ennyingo. Ky'ova olaba nti bano abakola emmumbwa, katazamitti ono bamukozesa nnyo nnyo ekigenze ewala kubanga ddagala nnyo. Owulidde? Akola ku kizibu eky'obusimu. Kati bano bannina obuko, katazamitti aba asobola okubajjanjaba. Abantu abawungawunga, okwerabirarabira twakwogeddeko, nga kiva ku busimu n'obeera awo n'owulira ng'omukono ogumu nkuweddemu amaanyi, all of a sudden kugulu kuweddemu amaanyi, all of a sudden gwe kozesa katazamitti. Okugwa emmeeme, eriyo naddala kino kibeera nnyo mu baana. Omwana ng'agudde emmeeme alekeraawo okulya, aloosinga appetite. Kati gwe ky'okola muwe katazamitti anyweko, ojja kulaba ng'azzeemu okwagala okulya. Bano batuyina libido nnafu, katazamitti ajja kubakolera bulungi okubeera ng'asitula libido zammwe ne mood zennyini. Kubanga eriyo abantu bano batuyina ebinywa ebikogga, n'obeera awo ng'obakuyita kwekangabiriza, bannaaye bwe nti si bwe nnali. Nedda, todda mu byakwewozaako, nnywa katazamitti. Kabootongo owa buli kika, katazamitti ddagala. Tumuteeka mu kyogero naddala ebibajjo eky'abaana abalenzi kubanga guno omuti musajja gwe twogerako era gukola nnyo ku basajja. Oli ekiseera naddala we tufunira stress, ebirwadde bitera okutulumbagana olw'ensonga nti tuba tetukyali attentive eri emibiri gyaffe. Oluusi stress akumazeeko n'appetite tokyayagala kulya, okukakano otandise okulumbibwa ebirwadde, immunity yo egudde. So katazamitti ono asobola okukola nga immune booster n'oddamu n'obeera steady. Abaana bano be tuzaala, ogenda n'omutunuulira omwana omulenzi oyo ku makya okeera n'omusimba
Kati bw'omusimba afuuyisa era bw'afuuyisa osobola okulaba amaanyi g'alina mu busajja bwe. Naye eriyo abaana be tuzaala bambi ne banafuwa. Kati ekizibu ekyo bwe tokyanguyira omwana oyo akulira ddala nga talina maanyi. Kale singa oba osobodde okukiraba mu bwangu, omwana muwe Katazamitti ono amunywe abe ng'asobola okukola ki? Abe ng'asobola okugaininga mangu. Kaakati singa oli aba ayina ava discharge mu matu, Katazamitti ddagala lijja kumuyamba. Omutwe omuteezi ogutasalako, Katazamitti ajja kukola nnyo ng'eddagala. Ebibala bya Katazamitti biyamba abakyala okuzaala nga bayina problem ya scar tissues munda omwo. Kale tubigattiramu n'emirandira ne tuba nga tuvvuunuka obuzibu obwo obw'okuba nti omukyala tazaala kubanga ayina ensonga eyo. Waliwo bannaffe abali ku ddagala ery'ebbanki ggwanvu nga bw'olaba ARVs. Katazamitti ono akuyambako obutabeera affected n'ebizibu ebijja olw'okuba nti omize eddagala okumala ebbanga eggwanvu. Twagambye Katazamitti ajjanjaba ensisi eya buli kika. Kale eriyo bannaffe abayina ensisi si lwa kuba nti baazaalibwa nayo, naye oluusi lw'okuba empewo zibabanja. Sigamba nti bw'onoomunywa nti biraawona, wazira bijja kkendeera. Olabe nga osobola okubaako naawe ky'okola ki? Kye weekolera. Katazamitti ono osobola okumukozesa okuwona ekizibu kya dry constipation, kwegamba nga tofuluma bulungi naye nga mu butafuluma obwo oyina constipation, olinga atanywa mazzi ate ng'oluusi oganywa. Kale Katazamitti ono asobola okukuyamba okuba nga otereeza ekizibu ekyo. Eriyo abantu abagamba nti bannange nze njagala kuwangaalako. Njagala kuwangaalako. Eddagala gye liri eriwa obuwangaazi. Era nga Katazamitti lye limu ku ddyo kye mbakuutira nti ng'olikozesa eryo eri obuwangaazi. Ate tegekera obukadde bwo, sitwagala owangaale ate otufuukire kizibu nga tulina okukulabirira buli kimu. Toyina w'osula, toyina ki, gwe bw'omala okukola ssente zo n'omanya nti ntegese buli kimu. Wano wendi wammala ninawo karuumu kange kamu ke nsulamu, n'obwana bwange bulinawo karuumu kamu ke busulamu. Nze nsi sirina nnyo kye njagalako, ebyo bimmala. Ninawo akabanja kange, ninako akasuku kange, tunaalyanga omwo emmere. Nnunzeeyo akabuzi kange n'obukoko bwange. Obulamu bumala bunaatambulira awo. Kati gwe tandika okunywa Katazamitti ono osobole okuwangaala, okuume ebyo by'okoze ate olabe ne ku bazzukulu. Kale kirungi nnyo okubeera ng'okola enteekateeka obutakaluubirira ate bantu bali naawe. Kati eriyo obubonero bwe tufuna nga tulwadde naddala nga ssenyiga ng'oyo, omuli okubuguumirira, omutwe ne gukubobberera, emimiro ne gikulumirira, amaaso ne gatandika okuvaamu oluzigaziga, otandika okukolola akafuba akakalukalu. Gwe nnywa Katazamitti. Nnywa Katazamitti ojja kuba bulungi. Twayogedde ne tugamba nti omusaayi gwonna oli kabe ng'asesema musaayi. Gwe dduka mufunire ebipapajjo bya Katazamitti, bigatte n'ebikoola mufumbire anywe. Ali so effective in that ku birwadde ng'ebyo teweetaaga kunywa mirundi mingi. Tebyetaaga kunywa mirundi mingi, ebiseera ebisinga omulundi gumu ebiri oba oteredde. Kaakati waliwo bano bannaffe abalina sukaali be bayita diabetes. Katazamitti ono ajja kubakolera nnyo 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 kubanga bwe munaaba mutunudde mu administration ya sukaali babawa ku ddagala nga
liri nga lijjanjaba infection mu mubiri, then ne likkakkanya sukaali n'okuyamba insulin okuba nga atambula bulungi. Kati ye Katazamitti agenda kujjanjaba infection yonna eba eri mu mubiri, kubanga infection etriggeringa ate ne sukaali ono okuba nga akola ki? Asituka. Kale bw'oba ng'omukozesa n'ogafuula nga ge majaani go g'okozesa, otuuka ekiseera ne weerabira nti olina n'obulwadde obukutambuliramu. Sigamba nti muve ku ddagala ezzungu, wazira ŋŋamba nti na lino mulikozese ate muyambibweko obutafuuka baddu ba ddagala eryo. Eriyo abalina ebifuba ebikaaba nga bw'oba ossa owulira muli kikaaba, gwe nnywa Katazamitti. Eriyo abantu abafuuyisa naye nga osobola okunywa lita 3 ey'amazzi n'ofuuyisaayo omulundi gumu. Obuzibu obubeera mu kino nti omubiri gutuuka ne gulitaininga amazzi n'otandika okufuna omugejjo, naye ng'omugejjo gw'amazzi sigamba nti oba oli healthy, ng'olina kibiribiri. In that singa ofunayo ataaka yonna enywa amazzi mu mubiri, mu lutemera lwa liiso oba okoze ng'omuntu alwalidde ebbanga. Kale bw'owezuula ng'oli mu mbeera eyo, nnywa Katazamitti. Bw'onoonywa Katazamitti ajja kufulumya gano amazzi agali excess mu mubiri, obe ng'osigalawo n'amazzi go ago gokka agakumala. Amazzi gano agasusse galeeta oluusi obuzimbu mu mubiri, galeeta oluusi okubobbererwa omutwe. Kale n'obeerawo ng'oli mulwadde naye nga naawe tomanyi lwaki oli mulwadde, n'obeerawo ng'owulira ozitowa nnyo naye nga tomanyi lwaki. Kale bw'onywa ku lino eddagala erireeta okufuuyisa, then amazzi ago ne gakendera mu mubiri, owulira ng'ozzeemu okubeera omulamu. Eriyo abantu abafuna ebizigirozigiro binnamakula awo okumpi n'amaaso, Katazamitti ono abikolako bulungi nnyo nga takoze ki? Nga takuliddeeko ssente mpitirivu, owulidde. Kale bano batuzimba mu nnyingo, ennyingo zizimba, ennyingo zinnuma, oluusi kijja lwa mbeera ya budde. Gwe nnywa Katazamitti. Ebinywa okuluma, nnywa Katazamitti. Kale twagambye asobola okujjanjaba busaazi zonna n'endwadde ezisinga obungi ezibeera mu lubuto omwo, obuto lugugunga, odduka na mbiro, byonna byonna gwe weenywere Katazamitti. Kaakati eriyo bano banina olususu lunsiiwa, olususu lwatandise okunsiiwa, sikitegeera oba kiki. Gwe nnywa Katazamitti ojja kulaba ng'ofunira ddala enjawulo ey'amaanyi ddala, owulidde. Kale bano batulina digestive problems, bwe ndya emmere tekubwa bulungi, ne mpulira ng'olubuto luntumbidde, ne ntandika ogyebajjagala nga nnamba. Katazamitti ddagala ly'oba okozesa, owulidde. Era twagambye Katazamitti ono ddagala nnyo mu kusannyalaza obuwuka obuleeta kkansa. Kale nno gwe bw'ofunamu embeera yonna tolinda kufunzibwa. Gwe kozesa Katazamitti omanye nti ovvuunuka embeera. Nabasomesa ne mbagamba nti eddagala lino egganda liri mu kuba nti olemerako, owulidde, ate tolinda kulwala, likozese nga tonnalwala. Eddagala lingi naye ng'ofunayo ekikolo kimu bibiri oba bakutabulidde. Nabagamba gye bali abantu abatunda eddagala lino, osobola okgenda mu katale n'omugamba mpaayo Katazamitti wa 1,500 baba bagiina, n'akuwa Katazamitti ow'olukumi, osobola okumunywerako wiiki ow'ebibajjo, owulidde. Era osobola okugula Katazamitti ng'oyo n'omusabirako n'ekifo abakazi ng'ekyo n'obitabula, kati n'oba ng'onywa eddagala eryo n'omanya nti liweddewo, n'oddayo n'ogula eddala. Eriyo bannaffe abagamba naye nze Nnaalongo sobola genda mu katale bannange Nnaalongo. Ebitongole weebiri ebitunda eddagala lino nga lirongooseddwa,
Era twayogera ku self organic, ne twogera ku beef organic, ne twogera ku aloe organic. Ebyo byonna bitongole bitunda ddagala. Kale ebyo bye mbagambye byo bambi mbyekakasa kati bino ebyesogeddeeko sibimanyi bumanya, naye nga kye mmanyi nti bambi abantu abo abali mu ddagala egganda abasinga bali mu byabuwangwa, n'olwekyo baba beesimbu. Abo bo baba beesimbu kubanga bakikozesa mukwano na kwagala nga it is their calling okujjanjaba abantu. So era babeera basanyufu nnyo bw'omugaa nti munnaye akakebe ka Katazamitti ke natwala kankolera bulungi, awulira essanyu era olwo aba agenda kuddayo ateeketeeke n'eddala. Kale bannange, nga tetunnalwala lye lino eddagala tulifune tubeere nga tulikozesa. Kikulu nnyo 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 kubanga wano olubaale ng'atuluma aleeta ebirwadde bingi. Oluusi taba ye naye abakulwanyisa, okiraba? Kati muyinza okuba muli mu kika nga lubaale yakwata ggwe, kati nga bakitaabo abato bagamba nga lwaki akwata oyo, yalibadde akwata mwana wange, owulidde? Kati nga batandika kulogaaloga bintu bitategeerekeka. Kati olw'okuba baba balogera mu lubaale, bw'ogendewo mu lubaale ye ajja kugamba lubaale yakuluma olw'ensonga wali alaba lubaale, naye ng'oluusi eddogo gye liri emabega eyo. Y'ensonga lwaki n'eddagala lino tetuteekeddwa ddisuulirira kubanga oluusi taba lubaale nga yatuluma. Ojja kwesanga nga ebitundu 80 ku 100 nga ddogo lyeri kuluma naye nga lyefudde lubaale, lyekwese mu lubaale, lyakolerwa mu lubaale, owulidde? Oluusi nga n'abaliwo si be baalikola, nga lyakolebwa mu myaka gyaddako, naye olw'okuba liri mu lubaale, kati lubaale buli lwajja gy'oli ajja n'ebirwadde ebyo n'eddogo eryo, kwegamba n'akusiraanya n'akola ki, olabira awo nga byonna obikoze, byonna obikoze ogaana byonna mbikoze. Bangamba ngende ntandambike ne mbikka, ne bangamba ngende esiguku ne ŋŋenda, ne bangamba nkole kino ne nkola kino, naye bambi nga ddogo nga si ki, nga si lubaale as such. So nga tetunnaba kutandika kumuvunaana na kumunenya nga lwaki tatwagala, lwaki atubonyaabonya. Weewuunye munnange ate ye abeerawo okutukuuma. N'okakasa nti yadde bino byonna bibaawo naye ate tebitutuusaako buvune buyitiridde era atukingiriza. N'akakasa nti yadde bituluma nga bw'alindiridde, kubanga nnabagamba nti mu nsi y'empewo lubaale alina by'asobola okukola naye ate naffe ng'abantu waliwo bye tuteekeddwa okukola. Kati bo gye bali tebasapaasinga buvunaanyizibwa bwa bannaabwe, no, tebabusapaasinga. Kwega buli omu akola ekiri mu buvunaanyizibwa bwe. Kaakati gwe bw'oba olina ky'olina okukola osobole okweggyako ekyo, ate bo tebagenda kukikuggyako nga tokikoze. Basobola okujja ne bakikubuulira ne bagamba munnaye weeyambululeko, owulidde? Kiba kitegeeza ekyo gwe olina okukikola. Bo balina kufuba kulaba nti osigalawo ng'oli mulamu, bino byonna ebikutawanya bikubonyeebonye naye nga tebikusse, osobole okubaako munnange kye weekolera. Ndowooza ensonga mugitegedde. Kale bannange, mbeere ku mukutu, tujja kwongera okusoma. Mpozi n'ekirala, nange nina ebyange bye nkola. Kale singa ekiseera kituuka ne muba nga temukyampuliza, nga mumanya nti kaakati leero nno maama naye alina ebye byakola, ndowooza mukitegedde, owulidde?